Kulanya. Speaker alabudde ababaka abamu okukola eggwanga litabuse buto bannansi baagala nkyukakyuka etteeka eppya ku butale lijja. Parliament ekkiriza omubaka akiikirira abakozi Margaret Robushaija Namubiru okubaga etteeka eppya ennalambika enzirukanya y'obutale mu ggwanga lino lyatuumye The Market Bill 2021. Omubaka ono abulidde Parliament etteeka eririwo erifuga obutale kadde ennyo lyakolebwa abafuzi b'amatwale mu mwaka 1992 nga bingi ebikyuse ennyo okuva olwo ku ntambuza y'obutale. Agambye nti bingi ebitaalambikibwa mu tteeka eririwo ekkadde nti byebivuddeko n'okusika omuguwa okw'amaanyi mu butale n'okulwanagana okutakoma byayagala binogerwe eddagala mu tteeka eppya. Margaret Robushaija Namubiru agambye nti ayagala okulambika enteekateeka ez'okutondawo obutale, okulambika ennonda y'abakulembeze mu butale, entambuza y'emirimu n'enzirukanya yaabwo, obwannannyini ku butale obwo nga watondebwawo n'obukiiko obumanyiddwa mu mateeka obunaddukanyanga obutale mu ggwanga. To provide for the establishment and management of public and private markets, to provide for licensing of the private markets, to provide for registration of markets and vendors, to provide for levying and collecting of markets fees, to repeal the Markets Act Cap 94 and for related matters. The defects in the existing law, the Markets Act Cap 94 does not address the current needs of market development, management and administration that have evolved over time. Charles Bakabulindinga naye mubaka akiikirira abakozi mu Parliament annyonnyodde nti etteeka lino eppya lyakumalawo okulwanagana okuli mu bukulembeze bw'obutale mu kiseera kino naawe ekyokulabirako nti omuntu abadde ava gy'avudde yonna n'ab'emmundu n'awamba akatale. Where a person enters the market, well guarded, bulldozers, then after about a few months, same person removed from the office with guns because of lack of the law. KCC comes in, he doesn't know who is the rightful owner, either it is government or the people. People are leased, but they are not leased. I think it's high time that we bring sanity, not only in the city, but all over the country. Speaker Jacob Oulanyah alagidde kalaani wa Parliament okuwandiikira Minisitule by'ensimbi okuwa omubaka oyo certificate eraga nti ebbago lino terijja kuba na bulabe bwonna ku ggwanika ly'eggwanga emanyiddwa nga Certificate of Financial Implication. Clerk, you know what to do. It's no longer the duty of the member to proceed with the drafting. You take over. The support of government is required under the Constitution to support the member in the drafting and finalization of this law for further management by this House when it is done. Omukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekikyali ekijja ekya People's Front for Transition PFT retired Colonel Dr. Kizza Besigye alabudde ne Ssekulabula abakulembera eggwanga lino ku kibbattaka ekikudde ejjembe nti bataaweerwa nnyo bandyesanga olutalo lw'ettaka olubamize. Besigye asinzidde Mmengo ku kitebe ky'ekibiina ekya Jeema gy'atongolezza n'alipoota ekwata ku mbeera y'eggwanga n'ategeeza nti kaakano abagwira beeyagalira nnyo ku ttaka lya bannayuganda n'okusinga bannansi nti era abasinga ku mulembe guno bafuuse mmomboze mu nsi yaabwe. Wano nno wasinzidde n'alabula abagobaganya abantu ku ttaka teggwanga lino boolekedde okulizaalira leenya. Owangalira mu ggwanga kumpi buli omu ku bantu babiri tasobola kweyimirizaawo ate nabagambye nti kino nakyo si kituufu kisingirawo ddala abavubuka abatalina mirimu. So eyo ye crisis gye twogerako. Crisis eyo yeeyongeddwamu ebirala mwenna mwe byemumanyi. We have a situation now of Ugandans who are homeless, landless. The Chibbataka has become official. Nobody who is on land can be sure of remaining on that land for any moment. Wabula Dr. Besigye era alabudde poliisi ya Uganda eyamweweredde okumukwata ng'atambuza emirimu gy'ekisinde kino akigambye nti enone ku vvu. Ye John Kennedy Kyamuzi pulezidenti w'ekibiina kya CP nga naye munnakisinde ekyo agumbudde nnyo ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti ebiboogerera amafuukulo olw'ekisinde ekijja n'abalabula bakikomye. Okay,
mpulira bagamba abo bagala kutulumba bagala kutulemeza ani abalemeza waliwo alina pamiti okuleta emirembe yekka buli muntu yenna ng'agenda kulwanirira okuzzaawo emirembe mu ggwanga lino abawonye obuwambe bwe mulimu alina automatic permit to fight for you. Era saagala okuwulira amaloboozi ago agagenda gatiisatiisa abafuranti nti batulumbye ani bwe tulumbye. Sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah akangudde ku ddoboozi alabudde ababaka beewala okwogera ebiyitira nga bateesa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'abajjukiza nti bulijjo bye boogera byonna ensi ebeeboota buliro. Sipiika okangula ku ddoboozi kiddiridde omubaka wa Manjiya era nampala w'oludda oluvuganya John Baptist Nambeshe okumansa entungo babadde akubaganya ebirowoozo ku kiteeso eky'okusaba gavumenti nti obujjanjabi ku balwadde wa sukaali ne pulesa ebifuule bwa bwereere. Nambeshe akinoganyiza nti akatale ka Uganda kajjuddeko ebyokulya bingi ebyongera abantu endwadde ezitawonyezeka nti ate mwana wattu ebyokunywa ebimu abantu bwe babinya byongera okubawaga ne bafuna amaanyi aganyumya emboozi z'abakulu. Ebigambo by'omubaka oyo bisiikudde ababaka ne beebuuza ekimutanudde obutasabika bigambo bye ng'ayogera ng'akimanyi bulungi nti bannayuganda bonna bamwota buliro omuli n'abaana abato. We are aware that the activities of this house are public and we're on air in all the sitting rooms of most homes in this country. We have children who are seated watching us. Is it in order for the previous speaker to use the kind of language that he has used? That leaves our children wondering what we're discussing without providing the right environment to explain what he's trying to communicate. Olunaku lw'eggulo omubaka akiikirira Ivo East Geoffrey Feta naye yayogedde ebyensimatu bwe yakikubyewo nti ababaka ba Parliament bayitirizza okumegga ebigo by'abakulu nti kumpi buli mwezi bakozesa obupiira bukalimpitawo obusoba mu mutwalo omulamba. Olwo nno n'abuulirira ababaka banne beddeko nti kuba balina okuba ekyokulabirako eri bannayuganda bonna. Omukubiriza wa Parliament Jacob Oulanyah bw'alabye ng'ababaka bawaba olwalira balabudde beddeko naye ebigambo ebiva mu bumwa bwabwe bijjudde obusagwa. Yenno omubaka Nambeshe afubye okwewozaako nti ye musomesa wa sayansi kale talina buzibu kubawo bigambo bimu naye sipiika amujjukiza nti Parliament si lukiiko lwa bannasayansi wabula lukiiko lwa ggwanga lyonna bw'atyo n'abakubiriza okuwa Parliament ekitiibwa. Yesterday we had a motion on some of these issues and we debated very, very widely. It is not a biology conference, it is not a scientific symposium, it is a sitting of the Parliament of the Republic of Uganda. Let's accord it that respect. You can go and use some of those words in your private meetings, which are unrestricted. Okay? Please. Manya obuvono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa erimbika eby'enjawulo. Saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawa envaazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne Sahara tangawizi tea amajaani agawa caayiwo eddekende. Kooti tezirina kutuula ku nnaku za wiikendi oba ennaku enkulu nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Wabula singa omusango guba mu maaso g'omulamuzi gwesangibwa nti gwa nkizo nnyo oba nti eggwanga lwali gutunuulidde nnyo okumanya butya bwe guwedde, kooti yademba okubeera ng'etuula ku lunaku lwa wiikendi oba ku lunaku olw'okuwummula mu ggwanga lyonna n'eba ng'eyita abajulizi ne bawa obujulizi bwabwe mu musango ogwo, era kooti n'esalawo mu bwangu obw'ekitalo butya omusango bwe gunaggwa okusobola okukakanya emitima gy'abantu mu ggwanga ababeera batunuulidde omusango ogwo. Akulira olukiiko lwa Maseka Kasozi ekibuli Sheikh Abdul Nanoba abuuliridde abantu bafeeyo okukola ekiraamo nga bakyali ku nsi kuno okwanguyiza abeera basigaddewo. Sheikh Nanoba abadde naggulu mu kusoma ddwa y'omugenzi Haji Ibrahim Muwanga Kibirige BMK yali omusuubuzi omutumufu mu ggwanga ng'olwaleero lweziweze ennaku 40 kasookedde afa. Ajjukiza abanaadamu abalina endowooza nti okukola ekiraamo bw'okola ekiraamo ng'ofa nti ekyo si kituufu n'akamu kokka. Ebbanga ly'omala ng'oli mulamu ku nsi kuno buli kyonna ky'okoze kiba kikyo. Ekintu ekiyitibwa eky'omuntu nti kyange oba okifunye mu makubo 3. Kuba lwa kukigula, ekkubo eryokubiri lwa kukisikira, ekkubo eryokusatu lwa kutonerwa. Ekintu ekiri agamu kwaga amakubo kiba kikyo kitaddibwamu. Kakati ekyo ekikyo
ebbanga ly'omalanga oli mulamu okukigabanga bw'oyagadde n'owa gw'oba oyagadde toyagala kuba ku mukolo. Omumyuka wa ssente wa NRM Haji Moses Kigongo abuliridde abantu okuyigira ku mugenzi BMK babeere n'amazima mu byonna bye bakola. Ekisinga okutuleetera obuzibu butaba na mazima. Abantu boogera ne babula n'okukaabya abantu naye weebuuza amazima gammwe gali ludda wa? Senga amazima ago weegali ebintu byanditebadde nga bitambula bulungi. Mutambuze ebintu bulungi nga mujjukira nti Munyazi Mungu gyali, Katonda gyali waggulu eyo. Ate yalina okutusasula bino tubikola tubireka ku nsi. Abantu ne babyogerako nga bwe byogedde. Naye ye gyali yatupima yalina okutujajinga asalewo oba ogenda mu jjana oba ogenda mu muliro. Ali Kibirige atuuziddwa ng'omusika wa Bulayimu Muwanga Kibirige era ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu abaddewo ku dduwa eyo n'amusibirira entanda y'okukuuma n'okulabirira bizinesi omugenzi eyaleka. Kirowooza nti nandigambye nti afiitinge mu ngatto agegenye engatto eyo abeere nga asobola okutambula from one step to another. Kyensaba Ali era kyendowooza buli muntu yenna ali wano olwaleero kyasuubira mu Ali olwaleero okyusizza eddaala ly'obaddeko. Bwe n'olowooza bakuwadde bintu, no, bakuwadde buvunaanyizibwa osobole okukulembera banno. Edduwa eno yeetabiddwako omumyuka wa Katikkiro Profesa Twaha Kaawaase Kigongo, ababaka ba Paalamenti, bannaddiini n'abasuubuzi b'omu Kampala bakuliddwa ssente w'ekibiina ky'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira. Ekibiina ekitaba abatandisi b'amasomero g'obwannannyini mu ggwanga ki National Private Education Institutions Association Uganda kisabye Paalamenti bagambire ku gavumenti edduukirira amasomero g'obwannannyini waakiri buli ssomero liwolebwa ensimbi obukadde 100 ku magoba amasaamusaamu nga bitundu nga 5 ku buli 100 nga zijja kusasulwa mu bbanga lya myaka 5. Bano nno basinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyenjigiriza ne bagamba nti ensimbi ezo zijja okuyamba amasomero gano okutandikirako okugula ebikozesebwa ku masomero, okusasula abasomesa n'ebyetaago ebirala. Dr. Wako Stephen Muzinge Moses Ssaabawandiisi w'ekibiina kino agambye nti amasomero agasinga obungi goolekedde okulemererwa okuggulawo singa gavumenti gakwatirako. Agambye nti nambabanja ga banka gabatuuka mu bulago nga bwe leero banka zibanja amasomero ensimbi eziri mu trillion 2 n'okusoba okuli amagoba ku mabanja ago nga biliyoni 500 ze basabye gavumenti bakwatireko esseewo n'ensawo ey'enjawulo amasomero okwewola ku magoba waakiri ebitundu 10 ku 10 gasasula amabanja yo gavumenti banaagisasula mu bbanga erinaabalikaanyiziddwako. NEPEA Uganda suggests a custom-based recovery plan for private educational institutions to address the economic strain associated with COVID-19 pandemic in Uganda. We hereby propose that a secured private educational institution recovery fund (PAF) of 100 million be granted per school as stimulus package to enable restarting or jump-starting function operations of sector on health, safety and infrastructure requirements, on SOPs and others. Bano bakinoganyiza nti bafuna ku munwe gwa ssente yonna okuva mu gavumenti ssente ze yasuubiza nti yazissa mu banka ya Uganda ey'okwekulaakulanya okuwasizaako bizinesi ezaakusibwa mu muggalo. Hasadu Kirabira ssente w'ekibiina kino ategeeza ababaka singa gavumenti bakwatirako n'ebawa omutima gw'ensimbi gw'obukadde 10 buli ssomero, gavumenti nayo yakuganyulwa nnyo kubanga amasomero mangi ag'obwannannyini singa galemwa ne gaggalwawo okusomesa negaggalwawo gavumenti ejja kusanga okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo mu kusomesa abaana b'eggwanga. Our claim here is basically on the school property that is at stake and will not be in existence to be able to accommodate a child and the parent's wish. Therefore, the fund we are requesting for indirectly benefits a parent in a way that it enables a school to sustain or to offset the debt burden and help us to protect the school establishments that are about to be auctioned by the banks, reduce the debt stress, enable students study in a healthy and safe environment. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda.
Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes erinnya ebifo mu nsengeka y'ensi yonna ey'omupiira ensi yonna nga bwe zisengekeddwa mu kusamba omupiira ensengeka ezifulumiziddwa ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna ekya FIFA leero. Uganda esenvudde okuva mu kifo eky'ekinana kaakano yakina babiri n'obubonero 1297 era kino kivudde ku mutindo ogwayoleseddwa mu mpaka za World Cup qualifiers mwe yakubidde Rwanda ewakane ku bugenyi. Mu Africa Uganda kati ekwata ekifo kya 16 ate esigadde ekyakulembedde mu bitundu eby'obuvanjuba n'amasekati ga Africa. Mu Africa Senegal y'ekyakulembedde wabula mu nsi yonna ya 20, Tunisia ya 2, Morocco ya 3, Algeria ya 4, Nigeria ya 5, Misiri ya 6, Ghana ya 7 n'abalala ne bagoberera. Mu nsi yonna Belgium y'ekyakulembedde, Brazil eringidde ekifo ekyokubiri, Bufalansa ya 3, Italy ya 4, Bungereza ya 5, Argentina ya 6, Spain ya 7 ate Portugal ya 8 n'abalala ne bagoberera. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi Omuganda aguyita mu kulukusa bitungotungo omwaka 2021. Bwe lwali bwe luti mu mwaka 1952 omukulembeze wa Kenya yasooka era yakulemberamu olutalo lwa Mau Mau mwe baalwanyisiza Abacherupe Mzee Jomo Kenyatta kuolwa abazungu baamukwata ne bamusiba mu kkomera okumala emyaka 7 mulamba. Mzee Jomo Kenyatta baamuggalira ne banne abaasoba mu 10 bwe batyo bwe baalinga balwana mu lutalo lwa Mau Mau. Gavumenti y'Abangereza yabaggulako emisango mingi nga gyekuusa ku byekera n'okuduumira bannansi ba Kenya bakwate ebisiba buli muzungu yali ku ttaka lyabwe. Kenyatta abazungu baamusiba emyaka gyonna 7 ne giggwayo ng'ali bumu ne banne era baakolanga 7 eyo mu kkomera gye baali. Wabula mu mwaka 1959 baamuta era ekyaddirira baatuka ku nzikiriziganya n'abazungu olwo mu mwaka 1961 n'alangirirwa ku bukulembeze bw'ekibiina kya KANU ate mu 1963 Kenya yaweebwa obwetwaze n'eva mu mikono gy'abazungu era Jomo Kenyatta bwe baalondanga omukulembeze w'eggwanga omuddugavu eyasookera ddala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe. Embeera eyongedde okutabuka mu nsi ya Sudan bannansi b'essaza Kajigere bazzeemu okweyiwa ku nguudo z'ebibuga nga baagala wabeewo enkyukakyuka ezannamaddala mu bukulembeze bw'eggwanga eryo nti kasooka bamaamulako gavumenti y'omukyawe Omar al-Bashir tewaliwo kitambula. Bannansi beekutuddemu ebiwayi 2 waliwo ekiwayi ekyakulemberamu olutalo olw'okugoba Bashir bano no baagala ekintu kimu bannamagye bakwate obuyinza babuzze emikono gy'abantu ba bulijjo ate ekiwayi ekirala kisemba bannamagye bagire nga bakyenywereza mu buyinza awatali kuta. Embeera eno ereesewo obunkenke bw'amaanyi mu ggwanga nga bawagizi b'enkyukakyuka bamaamidde enguudo z'ebibuga okuviira ddala ku nkomero ya wiiki ewedde beekalakaasa ate abawagira amagye bo baasalawo okugumba ku lubiri lwa pulezidenti mu kibuga ekikulu Khartoum mpaawo aseguka. Okwekalakaasa kumaamidde ebibuga byonna ebinene mu Sudan okuli ekibuga ekikulu Khartoum n'ekibuga ekirala ekiriraanyeewo ekya Omdurman, Port Sudan ne Atbara yonna beegugunga wabula gavumenti eyungudde abampi n'abawanvu bayiye ku nguudo okuuma emirembe. Gavumenti y'ekiseera eyassibwawo oluvannyuma lw'okumaamulako Bashir mu 2019 egamba nti bannansi basaanye bagigumiikirize esookezze embeera mu nteeko nti era yasaba ekisanja kya myaka 3 ng'obuyinza basuubira okubuwaayo mu 2023. Wabula kino abaagala enkyukakyuka bakigaanye okukiwuliriza bagamba nti bannamagye baluddewo nnyo babakooye kubanga abamu ku bo baali basajja ba Bashir abaakitizanga naye. Bagamba nti bakooye okubawuddiisa ekimala bannamagye babaviire basseewo gavumenti y'abantu. Banaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Paalamenti ekkiriza omubaka w'abakozi Margaret Robushaija Nambiru okubaga etteeka eppya erinaalambika enzirukanya y'obutale mu ggwanga lyatuumye The Market Bill of 2021. Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah akangudde ku ddoboozi alabudde ababaka beewala okwogera ebiyitira nga bateesa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'abajjukiza nti bye boogera byonna ensi ebeewa obutabuliro.
Ekibiina ekitaba abatandisi b'amasomero g'obwannannyini National Private Education Institutions Association Uganda kyo kiwanjagidde Paalamenti nti ebagambire ku gavumenti eddukirira amasomero ago gaweebweyo ensimbi obukadde 10 ku magoba amasaamusaamu zinaasasulwa mu bbanga ery'emyaka 5 ssente ezo bazeyambise ng'amasomero gaggulwawo. Embeera eyongedde okutabuka mu nsi ya Sudan bannansi beesaza akajegere bazzemu okweyiwa ku nguudo z'ebibuga nga baagala wabeewo enkyukakyuka ezannamaddala mu bukulembeze bw'eggwanga eryo bagamba nti kasooka bamaamulako omukyawe Omar al-Bashir tewaliwo kitambula. Bannaffe ag'essaawa zino bwegatyo bwe gabadde tubagala nnyo ku CBS FM ey'obujjajja agundegunde maaso moogi.